Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Owooluganda atulaba mu linnya lya Yesu ate twebaza Katonda ate olunaku olulala lwalutuwadde tulukoleremu emirimu egyo gy'asuubira ffe tukole. Twebaza Katonda nti bukedde bulungi omulabi waffe gwa 3 ABN Uganda nkwaniriza ate ku programu yaffe nganzi ensulo y'enkya. Ensulo y'enkya ye programu ekutandikisa olunaku. Ye programu kitwandiise kiggula luggi esookerwako nga otandika olunaku lwo. Kya nsonga nti omuntu era omukristaayo mutuufu teyanditandise lunaku nga teyeebaziza Katonda, nga tayize kyakuyiga. Amannya kamakoogera nze Mugabi Nicholas nga nimuweereza mu kkanisa ya Seventh Day Kampala Central Church, ate ng'obuweereza obukulu mbukolera mu kkanisa ya Seventh Day Mount Zion Church Ettemangalo Wakiso. Empeereza ng'omukadde ate era nga company leader. Mukama tumwebaza nti atuwadde ekisa kye n'okwagala kwe nate enkyeno okuyiga ekigambo kye nga tugenda otandika olunaku. Abalala bakeera mu ddwiro, abalala bakeera kukola birala, naye ffe Mukama atuwadde omukisa tukeere kuyiga kigambo kye. Nga nno kaakano tugenda okutandika okuyiga ekigambo kye. Nsaba omwoyo wa Mukama atulungamye era naawe nkusaba oneegatteko twewongeyo eri Katonda nga tugenda otandika okuyiga. Katwebaze. Mutukuvu Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, gwe yaliwo aliwo era alibeerawo emirembe gyonna Mukama. Twongera okwebaza nnyini ddala olw'olunaku olulungi ate lw'okeesezza. Otuyisizza mu kiro n'otukuuma n'otuwa omukka ogw'obulamu. Otuyisizza mu kiro n'okuuma ebintu byaffe n'empya zaffe n'abantu baffe. Kw'okuba Mukama mu kiro kyekimu waliwo abaviddwako obulamu bwabwe, naye Mukama mu byonna tukoowoola erinnya lyo jangu obeere naffe. Nga tugenda okuyiga ekyokuyiga kino kigenda okuyiga ekyaleero, tuwe omukisa gwo, tuwe ekisa kyo, tuwe okumanya n'okutegeera, okola ebyo eby'ensonga, twawule ebitali bya nsonga. Mukama ku mukono gwo gutuwanirire mu byonna bye tugenda okukola. Tuwe amagezi, tuwe omwoyo omutukuvu atulongame nga tugenda okuyiga, tufunemu ekyokuyiga ekiteekateeka olw'okujjako kw'omulundi ogwokubiri. Tusabira omulabi wa 3 ABN ne programu yaffe eya ensulo ey'enkya ogiwa omukisa. Yongera okubeera naffe leero na bulijjo olw'okuba tusabye nga tuyita mu linnya lya Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kya leero kiriko omutwe ogugamba nti naye ddala olowooza. Naye ddala olowooza. Simanyi oba omuntu yali akubuuzizaako ekibuuzo ekyo. Naye bulijjo bwe batubuuza ebibuuzo bwe bito tutera okunyiiga. Tutera okulowooza nti omuntu atuvuma. Tutera okulowooza nti atuyisizzaamu amaaso. Kuba mwakafaananyi nga mwana wo yakubuuziza naye ddala taata olowooza. Oba gw'obuuza omwana wo naye ddala maama olowooza. Oba mukama wo yakubuuza ekibuuzo naye ddala olowooza. Gwe wandimulowoozezaako ki? Kiyinza okulabika ng'ekivumo, naye ate bw'okirowooleza nnyo n'okifumiitirizaako mu buziba, oyinza okuba nga si kivumo naye kibuuzo, naye ddala olowooza. Tugenda kuyima mu kyawandiikibwa kyaffe ekiri mu Kuva. Tukimanyi nnyo naddala aba Seventh Day abasoma Bayibuli. Kuva 2:8 lugamba bwe luti nti kale jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Kale jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ennyiriza eyongerako ne ziraga nti mu lunaku 6 kale onookolanga emirimu gyo gyonna, naye ku lunaku olw'omusanvu olwa Ssabbiiti onoowummulanga, onookolanga ebyo Mukama byokka byakwagaza okukola. Waliwo emboozi ey'akaana akalenzi kalinga ka myaka 9. Omwana ono yakomawo ewaka. Bw'akomawo ewaka
n'enjiri empya eyali temanyiddwa nnyo nga temanyikiddwa nnyo mu bakadde be naddala muganda we. Muganda we ono omuvubuka ono omuto n'atandika omunyumizaako emboozi nti nfunye okwolesebwa okupya, nfunye enjiri empya, nfunye ekkanisa empya. Kanisa eyo naye esinza ku Sabbiiti eya olunaku olw'omusanvu. Obufuutifuuti abamu bajja giyita Sabbath, 7th day of the week, olunaku olw'omusanvu, Saturday. Mukulu we kwe kubuuza omuvubuka ono nti owaayi naye byatandika bitya nti ate waliwo olunaku, kanisa eyo kanisa ki? Ye lwaki basinza ku lunaku olwo lwa Sabbiiti? Ye Sabbiiti kye ki? Tujjawa ekyawandiikibwa ekiraga nti Sabbiiti lwe lunaku luno tulutegeere. Akavubuka ne kamugamba nti munnaye nno okimanyi tubikkuleko ku byawandiikibwa. Kye kyawandiikibwa ekyo tuva okusoma nti okuva 2/8 nti kale jjukira olunaku lwa Sabbiiti okulutukuzanga. Olukwe kumubuuza muganda we nti olunaku lwa Sabbiiti lwe luluwa? Oyo n'amuddamu, akavubuka ne kamuddamu nti lwolwo olunaku olw'omusanvu. Naye olw'omusanvu lwe luluwa mu Bayibuli? N'amugamba nti kale genda otunuleko ku kalenda yo. Ku kalenda eyo gye yafuna okuva ku kkanisa osomeko ennaku okuva ku lusooka olaba olw'omusanvu lwe luwa. Naye n'adduka agenda okwetegereza nga kituufu lwerwo. Naye ne yeebuuza, naye lindako, oba olunaku olw'okusinza Mukama Katonda era olutukuvu lwe lwa Sabbiiti olwa Saturday, lwaki abamu basinza ku Sunday? Nedda, ebyo byakyusibwa bantu. Weewaava ekibuuzo ekigamba naye ddala olowooza? Weewaava ekibuuzo ekigamba naye ddala olowooza nti abantu bano baakyusa olunaku olwo? Naye ddala okukikakasa nti olunaku luno lwakyusibwa okuva ku Saturday, okuva ku Sabbiiti yaffe ey'olunaku olw'omusanvu ne luzibwa ku lunaku olusooka olwa Sunday? Weewavudde ekibuuzo ekyo ekyakoze omutwe ky'okuyiga kino kigamba nti naye ddala olowooza? Naye omwami ono we yagenda ng'alaba embeera ya muto we, we yagenda ng'alaba enneeyisa ya muto we, Mukama naye n'amukwatako n'abatizibwa n'afuuka omu 7th day akwata Bayibuli asinza Mukama ku lunaku lwa Sabbiiti. Naye n'asooka n'alowooza, abantu banandowoozaako batya? Abantu banandaba batya? Yengera emirimu gyange gye mbadde ngikolamu ginaagenda gitya? N'afunaawo ebibuuzo eby'okumukumu naye nga takitegeera. Jjukira akaganda ke kaali kagenda nga ku lunaku lwa Sabbiiti kaluwa ekitiibwa, kasinza Mukama katya? Okuva ku Friday akawungeezi, Sabbiiti lwetandikira ng'akavubuka kabeera mu bya Katonda, okutuuka ku Saturday Sabbiiti akawungeezi lwe lunaku amba nga kali mu kusinza Katonda. Ono kijagala omukalubira naye abantu banaaga siruwadde ddala bino byengenda okukola birimu amagezi. Jjukira ekibuuzo kyabadde naye ddala olowooza nti abantu be baakyusa? Naye ddala olowooza nti abakulembeze b'ekkanisa ebiseera ebyo be baakyusa ne batandika okunjagunjawo enzikiriza oba endowooza n'enjigiriza ey'okuwabya ensi yonna nti olunaku lwa Sabbiiti lwakyusibwa okuva ku lw'omusanvu Saturday ne luzibwa ku lunaku olusooka olwa Sunday? Munnaye ebya Mukama bizibu nnyo ate nga byangu. Omuvubuka ono n'akyuka. Jjukira muganda wa kaganda kakatuke katandika. Kitegeeza kitya? Kitegeeza nti gwe nange tulina omulimu gw'okubuulira enjiri. Oba ono omuvubuka omutwe emyaka 9 yalaga muganda we omukulu ekyokulabirako ekirungi n'amuyigiriza gw'okozeewo ekyokuyigiriza abalala. Mukama atuwadde obuvunaanyizibwa enneeyisa yaffe, enjogera yaffe n'enkolamu y'ebintu erage nti oli mukkiriza asinza Katonda ku lunaku lwe olwa Sabbiiti olw'omusanvu. Kale jjukiranga olunaku lwa Sabbiiti okulutukuzanga. Gwe olunaku lwa Sabbiiti olutukuza otya? Ono omuvubuka yalutukuzanga ng'agenda mu kkanisa, ng'agenda okusinza, nga yeewongayo eri Mukama okuva ku Friday akawungeezi okutuuka ku Saturday akawungeezi. Gwe Sabbiiti y'ogikuuma otya? Gwe yagitegeera kale
nga tonnanenya mulala atanagitegeera kugamba nti abo tebamanyi Sabbiiti, abo si ba 7th day, abo tebamanyi Katonda. Gwamumanyi gwe amanyi Sabbiiti ogikwata otya? Osinza otya Mukama? Biki byokoleramu? Bya Katonda oba bibyo? Ye Sabbiiti ogirabanga omukisa oba gw'ogikuma olw'okuba munnaye abazadde baŋŋamba munnaye anti kanisa programu yeeyo naye nga temulimu kusinza kwa Namaddala kulaga Katonda. Omuvubuka ono olw'ekyokulabirako ekyo ekirungi okusinza Katonda n'okukuma Sabbiiti nga ntukuvu kyaleetera mukulu we okutandika naye okusinza Katonda ku lunaku olwo lwa Sabbiiti. Okusinza Katonda ng'amunoonya. Obweraliikirivu bwe bwali nti banandaba batya, banandowoozaako batya, ye n'abannyonnyola ntya. Omulabi waffe wa 3ABN ensulo y'enkyeno naawe oyinza okubeera n'ebibuuzo bye bimu nti woba otegedde amazima ga Sabbiiti, woba otegedde nti Sabbiiti yeeno gwe abantu olowooza nti famire ye naakulaba atya, omukyala naakulaba atya, aba bizinesi banaakulaba batya, bw'okulagana ku mirimu gyo banaakulaba batya. Okunyonnyoka Sabbiiti nti olunaku ki lwe tulukitegeereramu bw'ogenda mu kufa kwa Yesu Kristo awo ne mu kuziikibwa we wali amakulu ga Bayibuli. Enjiri zonna zino ennya ezisooka, ebitabo ebisooka mu New Testament biraga okufa kwa Yesu n'okuzuukira kwe. Nti kale Mary bwe baali bagenda okulaba entaana yo baakyalimu, baali baagala kugenda naye ne bakijjukira nti enkya Sabbiiti ate obudde buwungedde. Ne batta ebigere ne baddayo ne bakuuma Sabbiiti, naye enkya ku makya olunaku olusooka olw'omusanvu ne bagenda ku ntaana. Awo wava ekigambo nti kale azuukidde mu bafu, nga tebakyamulabayo nti aliwa nti azuukidde. Ku lunaku luki? Olunaku olusooka lwe luliwa? Olwa Sande. Awo tekyategeeza nti ya Sabbiiti, kyategeeza nti olwo yazuukira naye Sabbiiti ekyaliwo, era tujja gikuuma emirembe n'emirembe. Ne mu nsi empya tujja kuba tusinza Mukama ku lunaku lwe lwa Sabbiiti emirembe n'emirembe. N'olw'ensonga eyo ekyokuyiga kyaleero kibadde kigamba nga kituwa amagezi ti naye ddala ggwe olowooza kituufu abantu bagunjagunjawo endowooza yaabwe, bagunjagunjawo ebyokuyiga byabwe, bagunjagunjawo ebintu bye balowooza nti bye bigenda okubakolera, ne okuteeka mu byawandiikibwa kitateekeddwa kubeeramu. Naye Mukama ali kutukubiriza olwaleero tujjukira olunaku lwa Sabbiiti okulutukuzanga, okolereko ebyo Mukama by'ayagala. Ng'omwami ono bwe yategeera nga kaganda ke kamuwadde ekyokulabirako ekirungi, ebibuuzo bye yali yeebuuza naye kikola amakulu, naye nina amagezi, gino emyaka gyonna abamu beebuuza, naye gino emyaka gyonna mbadde nsinza ku Sande, n'atandika nti okusinza ku Sabbiiti. Ebibuuzo bwe bityo Mukama Katonda yabyanukula nti oba oyagala obulamu bwo n'obulamu butaggwaawo. Bingi nnyo abantu basenguka ne bava ku kyalo kino ne badda ku kirala. Lwaki teyeebuuzaako nti naye banaagamba batya eri gye nva ne gye ndaga nti omusajja omukulu asenguse? Abantu abapangisa amayumba bava mu nnyumba eno nadda mu ndala, lwaki tasooka kulowoozaako n'agamba naye banandaba batya? Kati gwe lwaki bwe kidda ku kigambo kya Mukama ogamba nti banandaba batya? Abazadde bakyusa abaana n'amujja mu ssomero n'amutwala mu ddala, n'akyusa bizinesi y'okuva wano nedda awalala, n'akyusa emirimu gy'okuva wano negidda awalala. Teyeebuuzaako nti banandaba batya era bananjogerako ki? Lwaki bwe bidda ku bya Mukama awo tuteekamu nti naye banandaba batya? Nga ntandika okusinza ku lunaku lwa Sabbiiti naye banandaba ddala. Olowooza abamu bayinza okubuuza n'ekyo ekibuuzo, naye ddala olowooza olina amagezi? Naye ddamu omwoyo guma nti Mukama Katonda yatuwa Sabbiiti ng'ekiwummulo. Kikola nnyo amakulu nti okuyitibwa kwaffe eri Mukama Katonda kulimu okusinza ate okumusinza mu mazima ne mu mwoyo. Amazima ago gali mu Bayibuli ate amazima ago gali mu lunaku olwa Sabbiiti. N'olw'ensonga eyo nga kkanisa tukubiriza nti gwe omulabi waffe tutukuza olunaku lwa Sabbiiti nga tugenda ne twewonga eri Mukama, nga tujja wamu buli omu munaza munna amaanyi, mukuzanganyaamu amaanyi, tubeera mu kanisa nga tusinza, tuyimba ennyimba, tusabiragana, tuyiga, twebuuzaganya ebibuuzo ebikwatagana ku kigambo kya Mukama, tuyiga ebyobuziba olw'okuba lunaku lwa Sabbiiti.
namukwano gwange yanga naye mukikola mutya okusiibayo ku kanisa nga tetulwana na lunaku tetuliyo nti tutugenda kumeggana na lunaku ogenze kusinza ogenze kwebaza ogenze kutabagana ne baganda bo ogenze kutabagana ne Katonda wo kati ate lubeerako omugugu nti munnaye ate abamu balina enjogera gyesikiriza nnyo nti kulika sabbiiti obadde olwana nayo tetukulika sabbiiti twebaza bwebaza ti Mukama tumwebaza olwa sabbiiti olw'ensonga ogenze kwewongayo omanyi nnaku mmeka gwe zoowaayo mu mirimu gyo nnaku mmeka z'okolerako ebintu byo Mukama akuwadde 6 zonna n'agamba olunaku olwo lutukuze oweereko Mukama ekitiibwa ng'omusinza n'olw'ensonga eyo tuba tuyiga lesoni zaffe tusinza tuyimba ennyimba kati emirimu gyaffe ne tugiteeka wali abamu bagamba nti olwo tusinga okubeerako ssente okakasa nti Mukama gwe mikisa gijja ku lwa sabbiiti lw'ogenda okusobola okukola so ziri ennaku takuwa mukisa fe abamu atuwadde emikisa nti atuwa emikisa mu nnaku ziri zonna sabbiiti ne tujja okumwebaza olw'emikisa gy'atuwadde mu nnaku 6 n'olw'ensonga eyo ng'omwami ono bw'abadde atukozesa omwami yasalawo okusalawo n'agamba no matter what ekiba kibe oba oyogera oba toyogera oba onoomulowoozaako otya ekiba kibe yasalawo n'atandika okusinza Mukama ku lunaku lwa sabbiiti Mukama yeebazibwe n'atandika okusinza Mukama okuwa ekitiibwa ng'ekyandiko ekitugambye mu Kuva 2:8 tijjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuzanga omwami ono we yagamba kama mbaya ekiba kibe nsazeewo baba famire yange banayogera batya mikwano gyange banayogera batya nti ate omusajja omukulu akyuse ate omusajja omukulu asinza lwa sabbiiti ebyo kasita Mukama Katonda yaba ayogedde eddoboozi Mukama Katonda tumwebaza nti omwami ono olwawulira eddoboozi n'akyuka olunaku lw'olusooka lwennyini n'atandika okuyiga ekigambo kya Mukama ku lunaku lwa sabbiiti n'atandika okugenda mu kkanisa okusinza ne yeewaayo n'akola commitment ne yeewaayo eri Mukama Katonda okumuweerezanga n'okumusinza yasalawo okugoberera Mukama Katonda n'ekigambo kye yasalawo okuyiga lesoni n'okugenda mu maaso ng'ayiga ebyokuyiga eby'enjawulo naddala na kino kye tulimu ensulo y'enkya ng'etuyigiriza mu kasimuka kano olwaleero tuli mu kubuuza ekibuuzo naye ddala olowooza yasalawo nti naye ajja kubeeranga ku kkanisa asinze ku lunaku olwa sabbiiti olw'okuba kaganda kaakato kamulaga ekyokulabirako ekirungi Mukama omwoyo we ate n'amulongamya naye n'akyuka yagamba era omusajja ono akomenkeriza ng'agamba teyejjusa kusalawo kuno kwe yasalawo okusalawo kwa Katonda teyejjusa kusalawo kugoberera Kristo teyejjusa kusalawo nti Bayibuli yebe mukulembera mu bulamu bwe owooluganda naawe olina okusalawo olwaleero ogenda kuweereza ani lunaku ki lw'ogenda okusinzirizaako ani gw'ogenda okusinza sabbiiti ye olunaku Mukama lwe yatuwa nti kale tujja kulekanga bye tukoze byonna mu nnaku 6 nakano kankoogere omukkiriza abamu balina enjogera naddala gwandaba 3 ebyeni ng'agamba happy sabbath sabbiiti ennungi naye ekibuuzo kiri nti wakoze ennaku 6 olw'okuba nakyo kibi nnyo okusinza Mukama ku sabbiiti n'ojja n'ogamba nti sabbiiti ennungi naye nga mu nnaku 6 k'okuba tewakoze naye ekyandiikibwa kyaffe kitugamba nti mu nnaku 6 onaakolerangamu emirimu gyo gyonna kitegeeza nti sabbiiti erimu okwebaza erimu okusinza erimu okugamba Mukama wiiki wampisiza mu accidents wiiki wampisiza mu mayengo natandika Sunday sinayade 10 nkomenkereza ndi nayo 1,000 naye 5 wiiki yatandika ku Sunday tuli balwadde Mukama tukwebaza tuze ku sabbiiti tuwonye wiiki yatandika tuli mu nnaku tuli mu bizibu tuli mu bulwadde oba oli mu ddwaliro okomenkereza ku sabbiiti toli mu ddwaliro wiiki yatandika muli mu kulwana naye Mukama tukwebaza sabbiiti etuuse ng'ate tuli mu ssanyu wiiki yatandika ku Sunday ng'olina ebizibu bingi sabbiiti kuba kwebaza Katonda byatukoledde siima kuba kwewonga eri Mukama nakugamba nti kale mu nnaku zino otukoledde ebikulu kyetuva tusanyuka n'olw'ensonga eyo owooluganda nga tugenda okusaba njagala ojjukire nti mu kyawandiikibwa kyaffe kino kyetuva okusoma okuva jjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuzanga jjukira olunaku lwa sabbiiti okulutukuzanga
tuyize kavubuka kana akato akayigiriza muganda wako omukulu okuma olunaku lwa Ssabbiiti. Muganda wako naye n'ateebuuza kibuuzo kigamba nti naye ddala olowooza, naye asalawo okwewongayo eri Mukama Katonda n'atandika okusinza ku lunaku lwa Ssabbiiti. Nga tugenda okusaba, mbuuza ekibuuzo, gwani gw'osinza? Omusinza ku lunaku ki? Okakasa olwo lwe lunaku lwa Mukama Katonda lwe yawaayo era lwe yatulagira era lwe yatuwa okubeera ekiwummulo mu ye. Okakasa nti eyo Ssabbiiti ya Mukama. Naawe ate asinza Mukama ku Ssabbiiti, okakasa nti ennaku 6 wakoze. Oba tewakoze ennaku 6, Ssabbiiti tesobola kubeera nnungi, naawe ogimenye. Olw'ensonga tugamba nti jjukira. Kitegeeza nti mu nnaku 6 waliwo ky'obadde okola, olw'omusanvu olwa Ssabbiiti ozze ojjukire. Lwaki oli mu kujjukira olunaku lwa Ssabbiiti? Ojjukira obutonzi bwa Mukama, ojjukira emirimu gy'akoledde, ojjukira emikisa gy'akuwadde, obulwadde bw'akuwonyezza, accident gy'akuwonyezza mu nnaku zonna ezo 6 ng'ogende n'odda eri, emikisa gy'akuwadde, obulamu n'essanyu lyakuwadde mu nnaku 6. Ky'oba Mukama aligamba jjukira. Owooluganda Mukama akuwa omukisa ng'ojjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Omanye nti nno si lunaku lwo naye lunaku lwa Mukama. Kale katuweeyo okusaba olw'ekigambo kino n'olw'okuyiga kuno. Kitaffe ayinza byonna Mukama tukwebaza olw'okuba otuwadde okwolesebwa okuva mu kigambo kyo Bayibuli ekitujjukizza Mukama mu Kuva 2:8 nti kale jjukira olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Mukama mu nsi eno otuwadde bingi, birimu obutonzi bwatutonderamu ffe abantu abassa, ne tutabeera mayinja oba misota oba miti, naye n'otuteekamu obulamu. Mukama ate ffe n'otulagira nti bwe tunajjukiranga olunaku lwa Ssabbiiti tujja kujjanga tukusinze, tukutendereze, tukwebazenga. Mukama tuva kuyiga nti omuvubuka ono omuto w'emyaka 9 yakkiriza ekigambo kye n'abeera ekyokulabirako ekirungi olw'okuba engeri gye yayigamu n'okutunula n'okutukwata mu Ssabbiiti okuva ku Friday akawungeezi paka Saturday akawungeezi. Mukama ne muganda we omukulu n'alaba ekyokulabirako ekyo ate n'asalawo okusinza. Bino ng'abantu tetusobola bisalawo, naye omwoyo w'oyo abeera mu ffe yatusalirawo era n'atukubiriza Mukama Katonda. Wayinza okubeerawo Mukama omulabi waffe wa 3ABN mu puroguramu yaffe n'ensolo y'enkya nga yagala kusalawo okuweereza, nga yagala kusalawo okukuuma lunaku lwa Ssabbiiti, nga tutandiika enkya eno. Mukama tuwa omukisa gwe ogw'enjawulo. Katutegeere nti Mukama nga tugenda kuyita mu bye tuyitamu mu wiiki yonna, mu bye tuyitamu mu lunaku luno lwonna, tujjukire olunaku lwa Ssabbiiti okulutukuzanga. Ekisa kyo n'okwagala ku bitubeere emirembe n'emirembe. Otujjukizenga okukola olw'okuba okukola okwakutonderwa nti mu nnaku 6 tunaakolanga. So nno bwe tunaajanga ku Ssabbiiti ne tugamba nti Ssabbiiti ennungi nga tetwakoze, Mukama tuba tumenya etteeka lyo. Ate bwe tunaamalanga okukola Mukama mu nnaku 6, katujjukirenga olunaku lwa Ssabbiiti tujje tukusinze. Ekisa kyo n'okwagala ku bitubeere. Omulabi waffe Mukama muwa omukisa. Muwa omukisa mu mirimu gy'agenda okukola mu nnaku 6. Ate Mukama bw'anaatuuka ku lunaku olw'omusanvu ajjukire ajja akusinze. Beera naffe leero na bulijjo. Ekisa kyo n'okwagala ku byongera otubeera. Omwoyo Mukama ayongera okutubeera. Olwa tusonyiwe mu nnaku zino Mukama otuzze bujja oteeketeeka olw'okujja kw'omulundi ogwokubiri olw'okuba tusabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.